Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogukutuusaako ensonga z'essemasonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatugoberera era mbeebaza nti mubaddewo entakera. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu atabukidde omubaka Jimmy Kalwanga bw'atuuse mu bitundu by'e Buikwe. Ono nno Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. atabukidde omubaka Jimmy Kalwanga bw'atuuse mu bitundu by'e Buikwe. Ono nno Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri y'emu ayambalidde poliisi n'ab'ebyokwerinda. Kyakoze General Museveni eno weewaawo akalulu takyalinayo wadde laba engeri gy'abuusizzaamu abantu ekiwaani ekya General Museveni. Biki byayogedde ebirala? Bobi Wine n'ebyokwerinda bye, bannamawulire abagaaniddwa n'ebintu ebirala bingi mbikuleetedde. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogukuwa ensonga z'essemasonga. Nkwanirizaako nate n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba video sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba nga agifuna, ate era ne nkusaba muganda wange twegatteko ate ku mukutu guno eno ng'osubscribinga. Kona mu kigambo subscribe, then bw'omala obeere nga ate munywanyi. Bw'omala okuba ng'osubscribinga okone mu kadde okagimu personals okateekemu all, ofuna notification ku mbuuzi zonna ze tukuteerayo ku mukutu ogwo. Nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe ogwadde ne exclusive tukuteerayo emboozi ez'enjawulo n'oba nga ate oziraba. Awo wennyini nzikiriza tutandikire wano ate ku nsonga nga bwe zitambula. BTN Media Beyond the newsroom. Njagala sooka kuwa katambi kano naawe okeerabireko ate tweyongereyo. Akatambi kano kalabikiramu Patriotism ng'etomera abaana ababadde ku ppiki ne basuula eri. Oluvannyuma abasirikale abapoliisi ne batandika okubeera nga bapepa spray ng'abaana bano banga babakuba pepa spray mu maaso. N'ababadde sayidi eri ng'olyakulula ppiki oba musajja wattu yabadde mufuddeko nze naawe bamukubyemu tear gas. Kale ebikolwa nga bino amazima amatuufu tubivumirira. Si birungi ate era tebisiiga kifaananyi kirungi eri babyakwerinda. Ekyo kyo kimanyikibwe nti bannayuganda mu butuufu bavunaanyizibwa ku ggwanga lyabwe 10 ku kinnaakyo okubeera nga bareceiving services ezo. So bwe mubatuusa ku mbeera bweti muyinza okuba nga mubatuusa mu mbeera nabo gye bagambiramu kimala nti bw'onyigiriza ennyindo kyalwaddaaki oyinza okugizaaza omusaayi. Anyway, Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde e Buikwe ebigambo bibadde bingi byayogedde olunaku olwaleero. Njagala nkuwa akatambi kano tukawulirize ffenna. Wuliriza. Simanyi mirungi emeka gye ngenda kufuna mukisa kwogera nammwe, naye guno omukisa ngulina olwaleero era njagala ngukozese. Njagala mbe wano nga buli omu afuuse Bobi Wine kummwe kubanga kisoboka. Njagala mbe wano nga tukoze endagaano wakati wange nammwe. Tetugenda kuyimirira ku mazima, tetugenda kukkiriza kuba baddu. Njagala tube wano nga tukkiriziganyiza ti abantu be tutya ate ffe batutya nnyo. Tetukutte mayinja, tetukutte mundu. Nze fulume waka wange nga nkutte bendera eno. N'eno bendera bagitya kuba bamanyi ne bwoba Muganda
ne bw'oba Munyankole, ne bw'oba Mulango, ne bw'oba Musoga, ne bw'oba Mukalamojja, bw'oba okutema endebe eno tuba baaluganda. Era njagala okubasaba musigale nga muli bwawamu mu mwoyo gw'abendera yaffe eno. Tugenda mu kulonda. Okulonda okwo kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January. Naye nga tetunnatuuka mu kulonda okwo, tulina emitendera 4 egigenda mu protest vote oba kalulu kano ak'okwekandaga, akalulu okugamba omusoga akoba otimbe. Omusoga akoba atya? Omulugwala agamba agasi. Omuntu olugwala agamba atya? Omuganda agamba teri kuzikiza. Bannange mbasaba tugende mu kalulu kano nga tugamba ekimala kimala. Tutandikire mu kukanoonya. Saawa zino tuli mu kanoonya. Naye sigenda kufuna mukisa. Tweyanza maama. Sigenda kufuna mukisa kukomawo wano Buikwe kuddamu bagamba. Ebiseera bingi mubeera mu ngamba mubiduumira. Bannange tewagenda kubaayo kuduumira kulala. Kwe kuno. Njagala okubasaba mutandike bwe muti. Njagala okusaba buli ali wano. Bino ebigambo bye njogedde n'ebirala by'omanyi nti bituufu, n'ebirala by'omanyi nti bikuluma, n'ebirala by'omanyi nti birina okukyuka. Njagala weewo omulimu, ofune mikwano gyo, oba ofunye 5 oba 10, muzimbe gaali yammwe eyo nga mugenda muntu ku muntu, nyumba ku nyumba, nga mubabuulira ki kye tulwanirira. Tandikira ku bazadde bo, odde ku mwagalwawo, odde ku baganda bo, odde ku mikwano gyo, mwababuulira amazima gano. Olunaku olw'okulonda nga lutuuse. Bannange muveeyo mulonde. Ate bw'omala okulonda toddayoka. Bw'omala okulonda tokola ki? Tewali musango gw'obozza bw'osigalawo. Nekino kankibagambe tuwuliziganye. Museveni agamba nti babba obululu bwe. Abantu ba gavumenti ya Museveni bagamba nti tubba obululu bwabwe. Naye anvuga baba. Bwe baba bagamba ndino twabba obululu bwabwe, oba baba bagamba waliwo ekibba bululu. Kati tukkiriziganye ffe aba NUP tugenda kuuma akalulu. Kati njagala n'aba Museveni oba baagala akalulu akamazima na bwenkanya nabo bagambe tewali kuddayoka, ffenna tubeerewo tukuume akalulu wabulewo anaakabba. Aba NRM bwe baba bagamba dino waliwo okubba akalulu, njagala nabo mbagambe bwe bamala okulonda tebavaawo, ffenna tusigalewo tukuume akalulu bakabale mu mazima ne mu bwenkanya awangudde yabaawangula. Nekino kankibagambe baganda bange, bw'oba ogenza okulonda, bwe munaaba mugenza okulonda, njagala mukijjukire kino nti Uganda erimu sayidi 2, erimu abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abanyigirizibwa z'abatuuliziganye, abanyigirizibwa yekwe abangi. Nti Uganda erimu tribe oba erimu abantu ba bitundu 2, abanyigirizibwa naffe abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kati it depends kuwa ewatuufu gwe woogwa, either ogwa ku kifo kyabo ba oppressors oba ogwa ku kifo kyabo abali oppressed. Bwe tukwata flag eno etugatta wamu ffenna nga banna Uganda, era ensonga ezituluma zitulumira wamu ffenna, ewatali kusosolamu wadde n'akamu n'akeddagala. Kaakati gwe bw'okeera ku makya n'ogamba nti ebyo bye muliko bikadde,
nti ebyo bye muliko nedda ye Kyagulanyi Ssentamu kyakuddamu kiri kimu kyokka nti ekyokola kwe kwesitula nga bannansi tusobole okwerwanirira n'okulwanirira eddembe lyaffe. Kwe kuddayo ku drawing board bana batambuza enjiri egamba nti era Kyagulanyi musosoze mawanga ekitugatta ye bendera eno era ffenna tuli ku mulamwa gwa kintu kimu Uganda yaffe eyawamu. Bobi Wine ebyo bye bigambo bye erugazi bwabadde mu bitundu ebyeyo wabula musajja wattu ono mu kutambula asisinkanye ezi ambush ez'enjawulo era right now waliwo bamusaliddeko awo erugazi ku bikajjo. Tugenda banga tubawa update mu mawulire amalala agetuzzaako wano wabula njagala kuwa katambi kano owulire engeri gy'atabukiddemu Jimmy Karwanga ombaka Karwanga Jimono nno yava mu NUP n'egatta mu PRU era bye yakola byonna byalabika kati wuliriza. Ne bw'anabba ssente z'omusolo tuba tumulinako obuyinza. Akasajja kajimaako kajja ne tukawa ambulera yaffe ne tumwesiga akiikirire abantu b'e Buikwe yabatunda abantu ab'emyoyo emitini bwe batyo tubalina e Masaka tubalina ewaffe Kawempe tubalina ne mu bitundu ebirala n'abantu ng'abo tebaba bannaffe era mukadde kano nze Kyagulanyi kye mbategeeza nti abo bonna abazze bwe po tekuli n'omu munnaffe ali ku luuyi lwaffe era kye tuliko gwe mulamu ogw'enkyukakyuka era ng'olina gitandika ng'oteekinga umbrella. Bibadde bigambo bya Bobi Wine olunaku olwaleero e Buikwe. Njagala okutegeeza gwangoberera era ndaba Kyagulanyi Ssentamu akasajja kakaaye kakambwe nnyo nnyini ddala. Kaakati nno oluvudde awo atabukidde ab'ebyokwerinda abazze bakola effujjo ku bannansi era akatambi kakoze kaakano kankakuwe owulire. Wano waliwo akasajja ke bayita Lwanga kajja n'ambulera yaffe ne tukesiga naye tukkiriziganye tewali abantu ab'emyoyo emitono ate tebaali wano bokka ne Masaka baaliyo ne waffe Kawempe baaliyo n'ebitundu ebirala baaliyo naye ku mulundi guno twekennenyeza bulungi era buli agenda okugira ku ambulera yali ku kituufu. Nekino kankibagambe nti waliwo abagenda okujja nga beetimbye ebifaananyi byange, waliwo abagenda okujja n'obubonero bwabwe obw'enjawulo. Abamu baali babaguleko ebifaananyi nange, abamu baali bannaffe naye baganda bange. Omuntu agenda okujja n'akabonero akatalina ambulera simuyinako buvunaanyizibwa. Kikino kye nsaba buli we mulonda omuntu ng'ali ku ambulera muba mumumpaddeko obuyinza. Ne bw'anabba ssente z'omusolo tuba tulina obuyinza. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera n'abantu era abalonzi be abategeezezza nti nedda abanywanyi temuggwamu maanyi
ono ye kinana mu mukaaga wammwe ke kadde kammwe ak'okubeera nga mulwana bano ab'ebyokwerinda aba batukolako effujjo tebalina kye bali mwe babwe b'omusolo mwe mubafuula ekyo nno kye bali era nga ye agezaako okubagamba nti bwe munaasitukira awamu bingi bisobola okukyuka era eggwanga lyattu Uganda lisobolera ddala okuba nga libbululwa okuva mu eyo embeera gy'alaba nti gye tulimu lyantate. Njagala kuwa owulirize ku bigambo bino. Nekino kakibagambe abo abasirikale bemulaba n'abapoliisi bemulaba kati kano ketuzze wano mu Kampala yonna baweddeyo n'ejjinja baweddeyo kubanga bagoberera Kyagulanyi atalina yadde ejjinja alina bendera yokka. Ekyo kibategeeza ki? Nga tebannankwata nga tebannantuusaako obulabe bwonna nga tebannanzita njagala okubategeeza nti akadde ak'okutandika akatuufu ke kano. Njagala okubategeeza nti muyimukanga ne muyimusa eddoboozi lyemmwe ne mwogera ekyo ate kiba kiri ku mitima. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo bwatugambye. BTN Media Beyond the Newsroom Buikwe baaniriza Bobi Wine mu mbeera bweti bwebadde. Njagala nkuwe katambi kano weerabireko. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo Buikwe bwe bamulaze omukwano era nga bagamba nti bweba nkyukakyuka kutandika etandikira ku bo nga bakulembeddwamu Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Baana ba taata eggwanga lyo livunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo kwebyo ebigenda mu maaso. Okuyimusa eddoboozi lyo n'oyogera si musango kyokka ate era mutukubiriza bannaffe baganda baffe ab'ebyokwerinda nga muli mu process ey'okukuuma emirembe bambi mukuume emirembe muteekewo embeera ereetera bannansi okukuuma eddembe so si mmwe dibamalako ng'ate mubatulugunya obakolako effujjo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo bwe po n'abannaffe abawagizi beyongera okuba abakkakkamu ennyo nnyini ddala. Ebyo nno bwe binaakolebwa tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga ku ffenna mpaawo n'omu alumizza munne wabula ate Uganda nnene eringa nnyanja ffenna etumala buli omu avubako kyavubye ate obulamu ne butambula. So mbasaba tukuume emirembe twagale ensi yattu Uganda. BTN Media Beyond the Newsroom nze Deni nkwagaliza byonjagaliza tusinkane ng'ate iguludde nakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.